Muwanguzi amanyiddwa nga Kiwedde akwatiddwa poliisi y'ensi yonna mu kibuga Harare mu ggwanga erya Zimbabwe gy'abadde yeekukuma bukya atoloka mu kkomera lya gavumenti ku nsalo e Mutukula mu Novemba w'omwaka gwa 2015 gye yali yaggalirwa ku misango egy'enjawulo egya mukamuvi mu maaso g'omulamuzi Susan Awid nga Desemba 12, 2013 ne January nga 9, 2014 lwe yaggalirwa. Pastor Kiwedde yatoloka mu kkomera lya gavumenti ku nsalo e Mutukula nga tawezesa na mwaka. Yali yaggalirwa nga kirowoozebwa nti waliwo ekkubaniro wakati w'abasirikale ab'ekkomera ly'e Mutukula okumutolosa bwe baali bagenze okulima. Omusajja ono yajja n'atoloka mu kkomera lyaffe ly'e Mutukula n'agenda n'ayitira mu Tanzania n'agenda mu Zimbabwe Harare. Kiwedde yatoloka ayingira Tanzania ng'eno gye yakolera olukujjukujju n'afuna empapula enjingiri n'ebiwandiiko by'abadde yateeka mu mannya ga mwambalwaze okuva e Kenya era ng'eno abadde yakwatagana ne pasito mu kibuga Harare Zimbabwe baadde basomba endiga z'eyo. Kigambibwa nti Kiwedde yasose kufuna butaka ne musuma munnoono eyamututte ku poliisi ya Zimbabwe ng'eno mu kumusaba ebiwandiiko ne bakisuula nti bijingirire. Mu kumukunya yategeeza nti si munnakenya wabula munnayuganda era batera mukwasa poliisi y'ensi yonna yamukomezaawo kuno. Tumujja ku airport Entebbe nga amaze kumutipotinga kuva mu ggwanga lya Zimbabwe omututte Lakaiji yazze emisango agenda kuddamu okuvunaanwa nga bwe yali avunaaniddwa. Gyali emisango 3 yonna nga yakusavinga sentensi ya myaka 5. Oluvannyuma atwaliddwa butereevu e Masaka gye yaddiza emisango n'akwasibwa akulira abami ga poliisi mu Greater Masaka Soibu Mugenyi naye yalagidde ayongezebweyo ku poliisi Lakayi. Mu kiseera kino kati gyakuumibwa ku misango egy'okutoleka mu kkomera egyamuguddwako. Navaayo mu Novemba omwaka oguwedde omwezi gwa 11. Kiwedde ku poliisi annyidde engeri gy'atolokamu e Mutukula mwategeereza nti maanyi ga Katonda ge gamusobozesa okutoloka. Natambula kubanga sirina gwe nasindika wadde gwe nasukuma wadde gwe nakuba, natambula butambuzi ne ŋŋenda. Agambye nti kirabirawo nga Katonda akoze ebyewuunyo ng'atolosa ali bweru. Katonda ono alina amaanyi ag'enjawulo neekanga bwekanzi nga nange envuddeyo ebintu ebimu tebitegerekeka bulungi kwega bya mwoyo bizibu okunnyonnyola. Kyokka ategeeza nti mwetegefu okuddayo ayongere okugenda maaso n'ekibonerezo kye. Si misango kwegamba okudda mu prison okumaliriza obusibe. Nja kikola nkimale tukomewo ate mu ggwanga lyaffe okusavinga Katonda omulamu. Ayongere n'atutegeeza emirimu gy'abadde akola mu Zimbabwe n'ekyamukwasisa n'asaba obuyinza obutamunyigiriza nnyo mu kkomera kuba ebimu ebimubonyabonya palana z'abantu. Obuyinza kye nandibasaba ekintu kimu. Omanyi ekiseera kituuka omuntu newankubadde bamwogerera ebintu bingi nga tebiriiwo ekyo kye bandisoose ne batunulamu ne bagana naye omusajja ono mbadde nga mu misango egimu naye ng'era tegirina ki mutwe n'amagulu. Ffe empalana ezaffe kwegamba kyaki zafuuka nga bizinesi kwega zibanga omuntu abatunda obugolo n'atunda buno ayogerera munno nti obwoyo bufu obwoyo si bulamu. Ezo empalana nazo zibaawo nga ate nali sibulira njiri ate nandibadde mu bino sandibadde mu bino. Kiwedde abadde ayogera mu Luganda oluzungu olumenyefumenyefu ategeeza nti bamaze okufuna butakkaanya ne munne. Zimbabwe mbadde mbulira njiri mbadde mbulira abantu njiri nga mbasabira n'okuwona. Ekiseera nenfunamu obutakkaanya n'omusumba omu nabbi omu omunene kwega kikwewunyiza nti ate abalokole tugenda ne tulwana ffekka na ffekka ng'obwana obuto obulwanira obuugi. Akulira poliisi Lakayi Moses Bakwana ategeeza Bukedde TV nti Kiwedde bamuguddeko emisango emirala egy'okutoloka mu kkomera era wakutwalibwa mu kkooti yavunaanibwe. Leero lunaku lwaleero ku makya tuteeseteese okumutwala mu kkooti okuffe eya Lakayi anaalwa omusango ogw'okutoloka mu kkomera. Muli wa John Bosco yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.